Nebetugera mu mbeera ya kufiirwa Omukama asigala nga bweki kubanga nga takwebuuzizzaako era butwala takoze atya takwebuuzizzaako. Yubu kye yagamba mu kitabo kye Mutogo 3, the Lord has given, now the Lord has taken, may his name be glorified. Ekitiibwa kya Katonda kimuddira mu mbeera yonna. Bakadde bange musaasire doti Sebo Father Kivumbi, Sebo Father Kibowa Mesias okuva Cathedral Parish in Gazi, Sebo Father Katerega Everest, Sebo Father Kato Maka Sekaja, Sebo Father Paulo Sebitogo okuva Mukono. Banange tubaniriza ewakiso nebale kujja ateeka abakulu bano bazze olw'omubaka mulekwa kati omubaka waffe maama Betty Namboze Bakireke kitalo nnyo ekitalo ddala ekya taata ssebo omukadde waffe mukulembeze pulezidenti wa NOB leader of opposition right honorable Joel Sengini tukwaniriza so Lord Mayor Elias tukwaniriza banange protocol nyinza obutazimalayo kubanga obaolyawo saagala kukola nsobi naye njagala nyanirize ababaka aba parliament abali wano banyabo ne bassebo tubaniriza b'ebitiibwa ababaka abatwala ekitundu kino mwe tuzze mbaka omukyala Betty Nalima twaniriza ate n'omubaka atwala ekitiibwa Medard Bigasegona tubaniriza bannange n'ababaka abalala abakulu nga abavunaanyizibwa ku protocol nga bwe bajja okubanjula obanga bwe babanjudde bakadde baffe mu ddiini ey'Obuyisiraamu abaliwo Abangirikani abaliwo amadiini amalala tubaniriza wano we tuli ekitundu y'ensalo ya Mabombwe ng'ekisomesa kati njogera ku Ekereziya then n'Enkoowe ekisomesa era taata ono abantu badde tumulambula ne ku maduuka ge gali ennyumba ze wali e Namusera ng'era musanyufu ng'ate atuzzaamu essuubi era nga yeebaza obujjanjabi abaana bwe bamumuwa. Abaana b'omu maka gano njabo maama Teresa ate ne banno mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa taata ono naye ate ekitugumya era ekituzzaamu amaanyi ebigambo tubisanga mu Zabbuli ey'ekyenda. Osoma Zabbuli ey'ekyenda olunyiriri lwa 5 waliwo ebigambo ebigamba nti our life on earth is 70 years but 80 for those who are strong. Nti obulamu bwaffe ku nsi kuno emyaka 7 naye 80 eri abo ab'amaanyi. Bw'obeera wano ng'oza 80 kubanga okikunukiriza weebalire amaanyi. Ne taata ono abadde omu ku b'amaanyi kubanga 80 yali yakiweza. Omukama yeebale. Oluganda baagalwa okufa ffenna tujja kufa akaseera katuuka kubanga tetuli ku nsi kuno lubeerera. Naye munnaffe bw'abanga agenze Ekereziya mu ntegeera ye tusabira omwoyo gw'oyo abafudde kubanga okufa kwe kwawukana kw'omwoyo n'omubiri. Omwoyo ne gugenda okulamulwa, omubiri ne gusigala ne guyoyotebwa ate ne guterekebwa. Agenze okuwoza obuwanika bwe. Waliwo puroguramu gye nawulirizanga ku leediyo emu nga nkyali muto bagiyitanga Gasimbagane ne bannamawulire bamwagiwulirako abakuzeekuze. Kaakati nga bayita ba opinion leaders, nga bayita ba politicians, nga bayita bannamawulire nga bakola debate nga Gasimbagane ne baani ne bannamawulire. Taata Peetero tagenze Gasimbagane ne bannamawulire
agenze gasimbagana n'ani ne Katonda we yamutonda awoze obuwanika bwe engeri gy'alabiriddemu abaana Omukama be yamuwa engeri gyakutemu eddiini ye engeri gy'abadde omuntu mulamu mu kitundu ate n'ebirala obuvunaanyizibwa bwonna bw'alina awo nno tumusabire nsonga lwaki Ekereziya egamba tumusabire kubanga tomanyi akaseera we yafiiridde wayinza okuba nga wabaddewo okwemulugunya wayinza okubeera nga wabaddewo crumbling wayinza okubeerawo oba olumbe lwamusse naye ng'olikumiza Katonda n'ebirala bitukola ebitatuuse mu maaso ga Katonda Ekereziya weesalirawo egamba katusabire oyo abaafudde tetusabira mubiri naye tusabira omwoyo ge masomo getututa olwaleero essomo litugambye erivudde mu kitabo kya Daniel omulanzi ti mu budde buli Mikayiri yaliyimirira omubaka omukulu omukuumi w'abantu bo walibaawo akaseera ak'ennaku ke tulimu olwaleero wano ezitayinza geraageranyizibwa na ku ndala kasooka ensi ebaawo somo ligambye abamu baligenda mu nsonyi twesabire waleme kubeeramu agenda mu nsonyi ng'avudde mu nsi muno abalala baligenda nsonyi abalala mu bulamu obutakola ki obutagwawo taata ono kyetumusabira agende mubulamu obutagwawo nze naawe tumusinkane nga kadde kabadde katuuse kubanga ffenna ku nsi kuno tuli baki balamazi tuli bayise tewali agenda ku nsi kuno kubeera ku bannange emirembe gyonna lwaki tuyisa bubi bannaffe lwaki wandyetabye mu kutta munno lwaki wandyetabye mu kutulugunya omuntu ng'ate ffenna bannange tuli bakufa tewali agenda kusigala ku nsi kuno awo nno bannange ffenna tulina okweyisa obulungi tweyise bulungi tubeere bakisa ate twagalane era yensonga lwaki tuyimba akayimba ako nti akatugatta ffenna tuyina ebbanja ffenna yakwagalana kale ekiramu Katonda kyawafa abantu okwagalana kyonna kyekitugatta kyekiraga nti Katonda asobola mufe ebigambo nga maliriza biibino bivudde mu ssomo eryokubiri Pawulo omutume gy'awandiikira ebbaluwa Abeeroma abagambye nti abooluganda ffenna tewali aliwo ku lulwe ffenna tuliwo ku lwa Mukama ne bwe tubeera abalamu ne bwe tufa tuli baani ba Katonda ekyo nno kyandituzizzaamu amaanyi tiwemba mulamu ndiwo ku bwa Katonda niwembanga ngenze era ngenze w'oli eyantonda awo nno ffenna tubeere nga tusenganemu ekitiibwa ffenna tubeere nga twagalana nga tusonyiwagana ate nga twagala Katonda tusobole okugenda okuwa obujulizi anti essomo ly'evvanjiri abawudde baliwulidde evvanjiri egambye Yesu agambye abatume be nti ngenda okubategekera ebifo wano baatutegekedde ebifo era agambye wendiba maze ogenda nga mazeme okubategekera ebifo ndidda ne mbatwala I'll take you I'll come and pick you njagudde mbatwale ewange gyengenda mumanyiyo Toma namugamba nsebo gyogenda nga situmanyiyo tuyinza tutya okumanya ekkubo Yesu n'abawa kyentera okuyita password bangi kumwe mulina amasimu galina password Yesu n'abawa kyentera okuyita pin code oba secret code yeriwa nze kkubo nze mazima nze bulamu simu awo nno naffe tumusabe Omukama atuyambe tusobole okumwettanira tukyali mu miteeru gy'ensi eno obulamu mbugeraageranya ng'omuntu alinnya ndaba baasi nnyingi nnyo ziri wano ne costa omuntu alinnya oba costa oba baasi oba taxi okuva mu kibuga ng'alina olugendo lwagendako oluguudo lwensinga okumanya lw'e Masaka kubanga weeviiramu ne bano bamanyiiwo bayitawo batya nga mumanyi nnyo nga mukikatuliza so wenzaalibwa bayitawo Mbizinnya naye bwemba nninnya takisi nga ngenda ku lw'e Masaka bwentuuka Mbizinnya ngamba kondakita maasa kukikkirira ekiki anti temukyafa ku makubo bannange byonna byafuuka bikubo kukikkirira kukyambuka
Emotoka nesiba nenkola ki? Bannange nina emotoka eyo esigalaawo bwebanga public means. Tesigalawo emotoka ekola etya? Taata ono avuddemu ku kyennamusira oba ku kyenkoowe. Avuddemu emotoka musigaddemu gwe nange tukyalimu. Ani anaatera okuvaamu? Anaddako? Bwe kusongamu otegamba musajja gwe bakujeewa. Ne mwena banga okooyekooye. Ffenna tukyaliwo. Naye tubaddewo tutya mu nsi muno. Ye bottom line. Twesabira oluganda Mukama atuyamba. Atuwa amaanyi tusobole okwagalana, okusonyiwagana, naye ekikulu kya byonna tubeeremu ensa. Amiina. Tubeeremu ensa. Waliwo gye nali ngenza okuziika ebiseera biri. Ndowooza last year gwe nali ngenza okuziikirako mu Katuliki. Naye yali agenze nga gwe twali tuziika mu Kristaayo. Kati Reverend bwe yali akulembedde bwe yandaba n'agamba Faada tukwaniriza jangu osuuleyo n'akagambo eri abakungubazi. Nange ne ngenda. Kati bwe namala okabasuula Reverend n'agamba banange tulumiddwa taata ono afudde yali mwami. Tubadde tugenda kujja makungulu ku Sande tukole amakungula mu famire ye. Naye afudde tunaakola tutya? N'agamba namwandu maama tufunireyo Abakatuliki n'Abakristaayo abagasa tujje wano ku Sande tukole amakungula. Owulira ekigambo ekyo? Tufunireyo Abakristaayo n'Abakatuliki oba oliawo n'abalala abakola ki? Mbuliza kuliraanye naye ddala ogasa. It can be a question. Ogasa amakaago, ogasa ekibiina kimwoli, ogasa constituency, ogasa ddala ensi Uganda ogigasa, ogasa community mwova. Omusajja oyo ekigambo ekyo nakikwata negenda nga kyabulirako negamba naye ddala faaza mubiri waabwe ngasa. The answer, my friend, is deep in your heart. Twesabire tubeere abantu ab'ensa, abantu abagasa, ng'abantu basobola okuŋŋaana mu kitiibwa ne bamperekera, naawe ne bakuwerekera mu ddiini yo gy'osoma ne bakuwerekera mu kitiibwa. Amiina. Taata ono tumuwerekere mu kitiibwa kubanga kyasaanidde n'abaana bwe babitiibwa. Ensabira bannange ekereziya tugenda kuyitambwamu omufunzi mutubayo akadde katono. Kyekitiibwa kye tusaba, tubasaba abooluganda nga maliriza twesabire Omukama atuwa amaanyi tusobole okubeera nga tugasa, tusobole okubeera nga tusonyiwagana, nga twagalana, ng'ate tetuyisa bannaffe bubi kubanga tumanyi tuli balamazi ffenna, ate ku nsi kuno tuli bayise. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abali wano mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna ekiva ewa jjajjaffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eddembe n'ekisabike ku ye nti assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdi amina, barakallahu fikum. Oekitiibwa Nalukola ndowooza sibisobeza nabyo gizzeemu salaamu kitone alhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah. Abooluganda baganda bange Abaisiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun nti Mungu yawa ate Mungu yakola atya? Kakati bano bannamboozi bandibadde basanyuka. We should celebrate life. Kubanga taata yabayamba n'abawerera, taata yabakuza mu abaana bona b'omugenzi, ate mukadde waffe abadde muntu waaba. Nabuuza ekibuuzo nti buuza akuliraanirayo ddala ogasa. Saayagadde ku mumpe ansa. Ansa eyinza okuba shooki. Twesabire Omukama atuwa amaanyi
ffenna byonna bye tukola bitugendere bulungi nga tumanyidde ddala nti mukadde waffe ono agenze ng'abaddu ba Allah bwe bagamba nti kabbulu ye agigaziye era naffe tunamusisinkana kubanga ffenna okuva mu nsi muno tugenda kuwoza obuwanika bwaffe abange tufube tulibeera bulungi tulisanyuka awamusi mukama waali embeera y'abalungi muggulu ffenna tulisanyuka abange tulibeera bulungi tulisanyuka mukama gyali embeera y'abalungi muggulu ffenna tulisanyuka omukama abeere nammwe oluganda bagalwa katusabire mukadde waffe ono essaala zino tumusabire awumule emirembe era n'omukama amugulirewo eggulu omugenzi ono Peter Kayongo yafunidde mu batisitimu okuyobola